Tunabimalawo ebiri mu ggwanga Uganda ate mpozi okalo Africa ni wali liko okalo lwa Bulaya tujja kubanga tukusibula alisti aiva n'atuulayo eddakiika nga 8 alenga tino kubanga tubimalayo olwaliro kijja kuba kyanjawulo muko olunaku lw'abakyala Women's Day akiza nsooka embere nga ntwala kisakano okwagaliza abakyala bonna gye bali mu ggwanga eddakiika ezikyasigaddeyo oba essaawa ezikyasigaddeyo ku lunaku ez'essanyu ate nasobola okubanga baziwoolezaamu ebyenjawulo bye bajja okubanga batandikirako okuimplimentinga tutandika n'olunaku lwakya omukyala tukyamujaguza nga adde eri mu byabwe kuluma ndowooza yandibadde wanjawulo nnyo ow'omulembe guno twaze olubeere nga lwanjawulo Agookya mu kisaawe special edition Women's Day tulinawo omugenyi wanjawulo agenda sooka mbere nga mutulekera kubuuzeeko then ajja kuba mukama wange olunaku lwonna ankaniriza nnyo nange weebale okunyaniriza nonzikiriza okubeera ku program ya Agookya mu kisaawe. Erinnya nze Bulya Desire nga ndi mulwanirizi wa ddembe ly'abakyala n'abawala mu Uganda era nga ndi muyizi ku Kampala University era nga nze mukulembeze waayo nga nkola n'ebitongole ebyenjawulo ekitongole ky'ambasada abakyala n'abawala mu Uganda nembeera nga ndi Young African Leader ku YALI yes nembeera nga nkola ebintu bingi nga natandise obinnyonnyola ng'omukyala program eyiza okugwa nga sinaba nabimala akayali okay YALI bagiyita Young African Leaders Initiative nga ewagira US Embassy awamu ne USAID nga bakwata abavubuka abasinze okukola ebintu ebyewunyisa ne balaba nti abavubuka abanaabeera ekyomugaso mu maaso eyo ne babakwata ne babatraininga e Nairobi e Kenya balina ne program bagiyita Mandela Washington Fellowship ng'ebeera mu Washington so bafunayo abavubuka abo ab'enkizo ne balaba nti bakola ebintu ebigasa eggwanga ne bagenda ne bababangula okubafula abakulembeze ab'enkya ab'omugaso eryawe eringa nkobaza mbugu eringa bwetyo okay iyo YALI ate wano mu ggwanga eby'omuggwanga tugekonewayo tunavaawo mutuyitawo okutegeera kyokola ndibwaluli wano mu ggwanga mu ggwanga nno nkola ebintu byanjawulo bingi nnyo nga nkulira office y'ambasada w'abakyala n'abawala mu Uganda ng'ekulemberwa Her Excellency Susan Nabuma eyadda mu bifo bya Her Excellency Esther Nakajigo eyatufaako nga ebiseera ebitu byenkola kulaba nti omwana omuwala afiibwako omwana omuwala awulirizibwa omwana omuwala okulaba nga eddembe lye terininyiriddwa mbeerawo at least ekituuka kikwata ku muwala oba mukyala nvaayo nenyimirira nenjogera kuba mpira nga kinkakatako kubanga ate munnawe ebiseera ebisinga ffe tunakisuulawo ate baani abanakikola kubanga bazadde baffe abakyala bwe batwe bwe baali naffe gye bali gye tugenda okudda ate ebiseera ebisinga nti n'ebintu ebituukawo bye tulaba nti ebituukawo ku bakyala ne ku bawala bituukawo nga bakyali bato ddala so kibanga tetusobola kwesulayo gannagamba nti si byaffe tebitukwatako buli wooli bw'obeera nga kikwatako omuntu yenna kiba kikukwatako nga eyo Bulya Desire omugenyi waffe Agookya mu kisaawe ate nga nakumutegeerezaako nti waliwo yagenda okubeera mukama wange agenda kumvuga wasonga watuyita banakubanga asonga sinza nzaani yetantalawo kuba lunaku lw'abakyala munnaye mugamba tubala nalumu lwokka mu mwaka naye n'ennaku ezisigadde zonna kiba kirungi abakyala ne bafiira bankizo ne mbateeka waggulu nembawo ekitiibwa kyabwe ng'abakyala tulina kuyambagana abaami n'abakyala okulaba nga ensi eno ebeera yanjawulo senga tufuna ekintu ekyo abakyala n'abaami nga tukwatagana nga tetwekuba ddani bino nsimanyi nina okusukkuluma ku mwami nedda twagala nga tukwatagana kitegeeza kusukka ku mwami kituufu tutandikirawa my boss olwali okubalira ogwagenda okumvuga awosonga mu byemizanyo waliwo tugenda okubanga tukola otanakubanga okwata sijja kubanga netantalawo nsuubiza kirungi nnyo ekyo njagaliza abakyala bonna mu ggwanga olunaku olulungi kubanga lwaffe abakyala nammwe abaami abakola ekyenjawulo nnyo okulaba nga abakyala bali bulungi ate mmwe abasinga then mwe ababatuluganya ababakuba ababasobya abakolako ebyo byonna
namwe mukyuseemu. Yes, olunaku lwolwaleero musiike y'ebyemizannyo. Leero olunaku since lwabakyala tugatandika n'omuzannyo gwa rugby. Omuzannyo gwa rugby muzannyo mulungi nnyo. Ebiseera ebisinga gwewuunyisa oba ogulabye nga abawala baguzannya. Kuba omuwala abeera nga aggumidde akwata omupiira naguteeka wano nolaba nga maaso ye nawo ssebo obalabira ddala nga ye beerwanako bintu byakwerwanako. So mu fixtures ez'olwaleero women fixtures mu muzannyo ogwa rugby tulina fixtures nyingi naye okusinga waliyo rhinos ne hippos bagenda beera wali ku legends naye abantu bagutaddeko nnyo essira olowooza lwaki abantu bagutaddeko nnyo essira rhinos ne jinja hippos. Yes, omuzannyo gw'abaami okuba gujjidde ku women's day. Ekyenjawulo ekiri mu bombiriri bano buli omu alina byabala byanjawulo. Bw'otunuulira jinja hippos nga bwe bikyayimiridde, of course season yatandika okusuubiramu ebintu byali bingi nnyo. Omuzannyo guno ogwa rugby ate tutuukira olunaku lwaleero ng'akyali mu kifo kyakuna. Bw'otunulako ali waggulu ku ntikka musinga point zikyali 14. Lowoozako konti kiyinza okuba nga kikyali kizibu nnyo gy'ali okulowooza nti ayinza okuvaawo nga championi w'omwaka singa aba asigadde performinga nga bw'aperformance. Kitegeeza kati ebimumusuubirwamu byonna alina kuba nga atandika na mupiira namuzannyo nga lunaku ng'olwaleero alala nga asinkanye kiraabu nga Rhinos naye bw'omutunuulira ali mu kifo kya 9. Singa aba agenze na bw'atyo nga bw'abadde azannya tuyinza omulaba nga azikiridde ku ntobo y'ekimeeza mu mpaka zino eno eza rugby n'okuba nga asalibwako okuba nga addayo eri wansi. Kitegeeza muzannyo bwe tugenda okuba nga tulaba olunaku olwaleero ogwa rugby ogwa jinja hippos ne rhinos gujja kuba gwanjawulo nnyo n'okusinga emyala gyonna singa oba witageza okuba nga ogikwata n'ogiteeka awamu ku mmeeza y'emu ate oyinza okubeera ogwanjawulo naye nga of course n'emyala nga cobs ne inks gusuubira okuba nga gujja kuba gwanjawulo. Ne walukuba waliyo pirates egenda kuba black pirates egenda kuba ekyayira walukuba of course nabwo gujja kubeera gwanjawulo. Mongas agenda kutuuka ne hittens ate nga rams ne buffaloes nabwo tuyinza kubanga omavayo nomala gakubuusa amaaso bwotyo kituufu. Kati okusinziira ku rhinos awo ne jinja hippos golowooza kyani awo gwalabize dda bwe twogera obudde buno buza okuba gumaze okuba nga naguzikira naye ndowooza hippos ebadde gwinamu abangi era ndowooza tunafunire ekirala kivudde tuyinza owulira information ejja okuba nga yeekubidde ku sayidi yaayo. Okay, ebyo ebiriyo olwaleero kwa women's day mu side ya rugby awo naye nga n'abakyala no bagwanyigiddemu nno. Wali ababeera abakyala bazannya temutulese mabega bakola eddala bulungi nnyo. Omuzannyo malala gwa volleyball nagwo balabikira eddala bulungi nnyo. Ne fuba afro basketball nagwo badde balabika bulungi nnyo wakuba akasenjeeyawo tebatukoze bulungi nnyo. Nabeti yabadde awo yakukiika mu fuba agenda beera mu ggwanga lya Rwanda Uganda Gazaways ate tukoze bulungi yalina akatini y'abakyala yadde kati tukyakukufuma emizannyo gye twategese tetwafuna tetwali tulina okuba nga tufuna naye katusabe ebijja mu maaso tujja kwongera okwongerako ku nkola yaffe. Then nga tuzeeko wano mu Uganda FUFA Big League nga eno eri very competitive yesinga yes nga ekomyewo essaawa yonna gutandika okyogerako ki ekyo nakubanja emipiira nno egya wansi ekyo gyewuunyisa ensonga oyinza otunulira obwemizannyo egimu gyotunuulira nolowooza muti guyinza okuba nga mwebu naye badde tunuulira rawundi eyasooka okusogera twalava kitala eyali agezezaawo okuba nga dominating eyo oba yaŋŋamba nti yali afuuze kisodde kyayo naye okuva we baviibwako omuzannyi yali omu bw'ati yekayeka omuzannyi bamuyitanga Patrick Emekavi
anagenda ku Gor Mahia side zeri mu ggwanga lya Kenya kitala taddagamu kubeera kyekimu n'ekitala twali tumanyi kitegeeza obudde buno abali ate twandibanga twazizeyo liigi gye yatandikira kubanga twatandikanga klabu ya NEC yesinga okubanga irabika bulungi nnyo naddala mu kunywesa obutimba wadde ng'ennaku zino tekyavayo kubanga convertinga goals nga bwe yazikonvatinga nga buli bwe twatandikira season anakuposi mukadde kano bwe otunulidde omupiira bagenda okubanga basinkana olunaku olw'enkya yes gundi kitala agenda basinkanya klabu ya NEC obudde buno bali waggulu ku ntikko y'ekimeeza abalina point ziri 37 yensonga wakiri gye badde yanjawulo nnyo eyo kitala NEC ne police buli mwalina point ziri 37 tekinaba kubanga kirabikira wadde mu liigi y'abakyala wadde mu liigi ya Uganda Premier League kino kyekigifuula ey'enjawulo nti abakulembedde basatu bonna balina point ziri 37 obulanga nagezaho kubanga addirira awo mu kifo ekyokusatu ayikira kuyambalala ate mu budde buno tuyinza n'okugamba nti be balina top scorer olwensonga yandibadde top scorer mu kaseera kano yandibadde yes kaddu ku saidi ya kitala yandibadde abasinga ku ggoolo ennyingiko nokukosi takyaliwo mukadde kano katimbala yebesigazaawo eno ekitegenyi alina ggoolo ziri 19 kitegeeza kati awo mbalala naye beerinawo kaapa nti awo omupiira gwonna gweneralikiramuko ati ejja kuba yanjawulo naku kimeeza bwekitunulya point ziri 36 mu kifo kye balimu ekyokuna kitegeeza mupiira gwe mugokka gwokka senga ba opponent be bonna abali waggulu wano babeera performance bubi tuyinza oba ekimeeza nga kyetuusa bwe kiti kati olunaku lw'enkya tujja laba kilabu ya NEC egenda kuba ekyaza Mbaala City NEC y'omuntu amulabye emabegako nga azanya kilabu ya twamulabeko nga azanya kilabu agenda kyaza kitala enkya ne twamulabeko emabegako kaawo nga azanya kilabu ya Mbaala City of course ya performinga bubi olunaku lujja kuba lwaki abagenda kujjanga nakitala takyatunulirwa takyalina threat y'abali bazanyi bakuba ggolo nnyingi kubanga we twalinanga bakaddu atwalinangamu awo Patrick Kaddu naye okuposi mugezaho kubanga onoonya ku ngeri bagezaho kubanga apafominga omukadde kano ndowooza oyinza kusinkanawo Edison Agondeze y'omu ku bazannyi abagezaho kubanga bakuba ku ggolo okugezaako ziba ekituli kiri eri Kaddu kye yalekawo bwetunula mu lwa top scorers alina ggoolo ziri 8 okuposi NEC erinayo kapiteni wabe bamuyita Marvin Kavuma alina ggoolo ziri 10 kitegeeza ekibaawula kitono nnyo baba nakwesiba bbiri ekyenjawulo kyeyandibadde nakyo klabu ya kitala ndowooza yambalala ndowooza yandibadde mutendesi naye okukosi bwogeza okubanga atunulira embeera nga bwetambula mu kaseera kaniino tiwali kyanjawulo nnyo NEC kibesinga njogera ku NEC ne kitala kati kitala kyabandibadde nakyo ekyenjawulo yandibadde mutendesi ati balina samusimbwa kuba yalina experience yayo gibinzo zonna mu ggwanga nga besigeza okubanga zitambula wabula okuba oyagendayo atwamulabako ng'agezaako nokirayimiga otize siri yesu bannaye yatambudde emipiira 3 bamukozesa mayiri ga mirundi 2 awangudde gumu abazannyi abawagizi nga bamubanjayiza oti kuba kitala emanyidde okubanga ewangula buli kaseera nga siri yesu kalindabyeko kaawo mu ngeri y'olusaagiriro nga nekoki wa nekagaba nange siri katonda naye tujja kwatulawo omupiira omulungi olunaku lw'enkya era ndowooza kitala talina kubanga asuubira kujja atwala result eri ekyo bwekyo asuubire nti buli tiimu nywevu yes of course NEC bajja kisanga nga nywevu ate of course nga tebagenda okukyalira eggolo birowooza bajja kubanga bakibawanga kikwafu ne tiimu zombi wooziraba ku zombi tewali zosolayisa mu maaso of course bonna batunulira benkanya points abali waggulu ku ntiko ya kimeeza kitala yandibadde alina apahandi bw'otunulidde mutendesi ne squad yaabwe gye balina kuba kitala alina abazenyi bangi abali experienced okusinga ku kilabu ya NEC naye performance yaabwe ebipiira egisembeeyo ng'ena tebadde nnungi yalina kati awo NEC wabasingirako nti NEC alwanye mu second round okudda waggulu ku ntiko y'ekimeeza kyeyali yavaako nga tumaliriza round eyasooka kosi wano oba toyinza kubanga muyisaamu maaso kulowooza ati n'omupiira gw'enkya okitaba ki naddala ng'alina home ground advantage ayinza obbayo nagwangula kala basigadde bagende basabe busabi baimplementinge obukodyo bw'omutendesi bayinza okuba nga obaolyawo babaako kyebateekawo byebyo nno disani byagambye byasobodde okwogerako ku fufa big league okubanga egenda kubanga eddamu era nga tiimu zonna ezigenda okwetabamu zonna tuzaagaliza buwanguzi then tewali
kanywe kwa tontwala otyo misinde tufunamu kufero twotuzi kati wabeko pozi na ndibawereza tukwalagana nabo bulijjo abalayi ba Dream TV enamba yemu ya WhatsApp jola bawo wansi ku screen obubaka bonna bwetaza okubanga oyisaawo tujja kubanga tubusoma ng'obutadde ku WhatsApp enamba eri wansi eri 0726699200 ajja okubanga oyisaako obubaka tujja kubanga tubuyisaawo mu ngeri yonna yonna katukomeko kamu ke balina nadda mu kuzannya bunnabuddo obutawera ngookipa n'akakwataawo owasimba ne bavaayo mukadde kano balina point embali ku ntobo ya kimeeza kitegeeza basigaza emipiira ebiri babazanya emipiira giri ena emipiira giba mukaaga oba okazanya emipiira nakitegeeza oba osigaza emipiira ebiri gyolina okuba nga awuzanya beetaaga giwangula buwanguzi gyonna ate omupiira simba gwegenda okukyaza oloya ereme okuguwangula kuba singa simba eneeguwangula ye kati bajja Casablanca yamaze ogenda kuwuzanya oluddako olwa knockout naye kitegeeza simba singa bawangula omupiira gwaddako naye ajja kuba agenda Vipers asigaye ne holo yawe alina point nya kitegeeza kati kyebaddako kyonna balina wangula buwanguzi gisigadde olwo kyemmanyi kizibu nnyo okukyaza waneeno simba lajja Casablanca n'omukuba ate n'ogenda n'okyalira holo yeewuwe mugeni n'omukubirayo omulamba kugamba kitegeeza Vipers ng'etandise okuba ngeesima okuvayo eyo naye olowooza Vipers bwebanga bweti bwetambula olowooza ebiseera byayo ebyemaaso biri bitya kubanga tumanyi baginamu nnyo essuubi era nga yalinga ku ntikko naye webanga bweti bwetambula olowooza ebiseera byayo ebyomu maaso biri waka ebiseera bya Vipers ebyomu maaso mu lukalu lwa Afirika tebiriiyo biri waka era ndowooza tutunuulira ennyo ng'ezannya mu Uganda Cup nga 15 ajukira akalulu kagisuula ku Wakiso Giants ebiseera byayo webiri ewana ennyo eddemu wangula Uganda Cup oba oliawo ne kulidi eddemu egobe ku kirabu ya KCC atugirabe ng'erwana okuddayo ate ku lukalu lwa Africa season ejja naye no season ebiseera biri wano biri waka okay katuveeyo eyo no mu Africa tugendeko twesuleko eri mbannaffe aba UEFA Champions League ogambawo kyawo kubanga nga tuzeko eri mu UEFA Chelsea yerwanyeko essaawa zino weri naye sebo esitudde enkuudi izo omutupu ngati esitudde enkuudi akuba Chelsea ndowooza simama bamaze kweteesa ne Liverpool ate babadde bakyasinza olabika byokwefaananyirizako Vipers mu ggwanga lya Bungereza ekyamazima badde balabika bulungi ye Chelsea badde otunulya fotokopi kale Vipers ye fotokopi ya Chelsea ogamba Chelsea fotokopi ya Vipers oba osusse Vipers abadde fotokopi ya Chelsea nga aguza abazannyi bangi atunulya obutale obusembye obubiri nga tewali kahale kabadde mu miliyoni abadde akka mu miliyoni abadde akka wansi wa miliyoni 25 eza pawunda abadde Chelsea naye nga watunulya performance ye mbi n'okusinga kyoyinza okuba nga alowooza ewaka abali mu kifo kya 10 mu genda ku kalwa Bulaaya okosi gwabadde ajageeza okuba nga performinga bulungi ate kiyazzemu n'okuba nga akakasa olunaku lwabadde lwajjo kati Chelsea ng'ogyeko Premier League kirowooza nti kiyinza okuba nga kikkakanyamuko ku mutendesi ya Graham Potter ye success y'empaka za Champions League round of 16 ekyalira Borussia Dortmund mupiira ogwasooka Dortmund nemukubirayo goolo yali emu ku bweri ayitegeeza yagenza okujja ewaka awabaddewo okokosi ku nkyukakyuka ezabadde ziwerako nga Chelsea erina kuba nga yerwanako nnyo ebanga yaba oliawo n'omutendesi nyininyini kuba management eyinza okubikabika kwale toyina naye bakuba emipiira emingi kale mwetuuka nga balina kuba nga bafuna abirabunabizi mu maaso abagwawuna ne goozi zaade bbiri abo banga tunuya goozi ebbiri ze baateeri mwabaddemu eya Raheem Sterling Sterling abaddeyo form kuva twakomawo ne season actually kuva twava mu World Cup naye twagenda mu World Cup yali mufu nnyo agata performing bulungi wabula wabakubidde goolo atuyinza okutambulirako n'omanya senga agenda ne mupiira n'atiramu goolo abadda ku form Sterling twakuba Manchester City atuyinza olaba Chelsea ng'ebiseera byayo bitangadde oba oliawo n'okudda ku kalwa Bulaaya season ejja kati obulenzi bulala yabadde Kai Havertz eyakubye penalty yabaddemu agango ddira gabadde mangi kokka ate byakugiddamu and of course yasobola okuba nga agikonvatinga at the end of the day kirowooza nakyo kiba kirungi nnyo ku side ye ddala nga yakaweebwa obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bw'okuba penalty ku kirabu ya Chelsea awo babadde nga bwagyo ginyo ekyo ginyo yeegase ku kirabu ya Arsenal ayitegeeza mu kiseera kino
nga ayihafa bakawe obuvunanyizibwa penalty esooka bwekwema avoyiza kubanga otugamba kubanga omukisa ogusoose emitima giba gitugamba gwe tojja nakubanga wasobolera ddala. Then olwaleero waliyo emipiira egiriyoko leero mu gino nga Bayan egenda ba etunka ne PSG. Then Spurs naye ejja kubanga etunka na AC Milan. Emipiira gino ogyogerako ki? Padroise kugwa Benfica. Benfica naye yawangudde club brugge yamubye goozi ali 5. Yabadde mudamu mvunna. Basooka yamukyaliriwe namukuba goozi ali 2. Obwere katono yagenze koti bataano. Era nawe abalenzi twali twogerako abatasobodde kubanga abatutunda Joao Mario abalenzi waliwo omulenzi omulala Goncalo Ramos basobodde okubanga balalise bulungi nga kilabu ya Benfica naye eyitawo ayinza okuba ekizibu mu Champions League ddala singa agwa ku zikirabu zino nga ziriba kuba Chelsea alina okubanga besiba bbiri akuzanyo naddako bakota final naye ng'olwaleero kilabu ya Bayern Munich agenda kukyaza kilabu ya PSG alina kwegendereza naddala nga balina omulenzi ayitibwa Kingsley Coman si bw'ojja okutunula ennyo bw'oba otunuulidde abantu baziba okubadde yasa kilabu ya Bayern Munich naye yakyasinza otulugunya kilabu ya PSG buli Bayern Munich weesenkana PSG Tati nero lawo beetegese. Yes, omwana yava waabwe, omulenzi oyo yava mu akademi yaabwe ne bamuta n'agenda ku kilabu ya Bayern Munich. Naye buli wabasesenkanye nga ne mupiira ogwasembayo asobola okubanga abakwata mulamba. Akitegeeza nga bagenzeyo olwaleero ate bagenda kuba bamisinga abazanyi Neymar, bagenda kuba bagenda bamisinga Neymar nga ne Masekati bagenda bako omukene central defender wamu ne captain Marquinhos. Balinamu fitness issues. Tegeeza bayinza okubanga bamisinga naye ndowooza bajja sigala basibidde ku Messi ne Mbappe maybe bayinza okubanga abataasa. Okay. Yes, it's true nga tukyali mu UEFA Champions League abannaffe abakayovu bannaffe abakayovu mawulide malungi gye bali kubanga Yesu bamuyite Jesus at least bamulabyeko nga azemu okolezo we nateera tomanya nti mupiira ogwaseno gunaddako ayinza okulabikiramu bajja kugamba olaba twale tuwambula Yesu aliyo kati Yesu kanadda kasomeyo message emu ku bbiri atubere nga tusibula ko producer ngamba obudde nawe oli wabuyiseemu dda hello my dear brother hey omwana akoze atya avuganda wange Sara nakiza okutumiddeko ababe bali kubanga olaba Dream TV teboli nabo abagabe bali kubanga bali ku Dream TV nja bali kubanga wagobeera. This is Agookya John from Kamuli. I'm back. So thank for the service, but does Manchester United have a match this midweek? Manchester United agenda kuzanya Betis. Tujja kubanoza tujja najjo nakujja kubalwa ncha mu paka eza Europa League. Tulowooza nti ali awo agenda kuzanya kilabu ya Betis. Nayo si mwangu gyali. Ono Patrick, what are chances of Yasin being take over Manchester United? Happy birthday to Apostle wakuba wa Arsenal. Omwana ona bata. Adagala bere wa Maniu. Kilabu yeri kilabu eri wa Jesus. Okay. Bade no suppose ngo inalo wale sibalaba. Nezo kubanga ukona koneza tusigaza ida kike. Banji nyonyo nchiwa abalaba programu eno twebaza nnyo okutambula naffe okuba twatandikidde paka wanene wetukomekereza programu yaffe eno. Ntumira nnyo abayizi ba Kampala University kwebanga okwebali balaba bagambe Guild President wa Kampala University abatumidde era nga abaagala nnyo era nga naffe tebo tetuli bubi kubanga empira ja university gizeemu era nga ku Saturday eno tuli waka baba Kampala University tugenda batukyaza amalala awo ku maka gaffe ekibuli then abayizi ba Kampala University batumidde nnyo nentumirako abawala bonna abali mu ggwanga abalaba programu eno nentumirako abawala bonna abali abenyigira nnyo mu byemizannyo nammwe mbatumiddeko nnyo mu ngeri y'enjawulo nentumirako mamange omulungi kimanyi alaba programu eno lero lunaku lwe era nga mwagala nnyo nentumirako ambasada abakyala nabola mu Uganda kuba naye kwali nentumirako nnyo abakyala ne ba administrators
awo ku Princess Diana High School esalama nabo kwe bali balaba batumidde nnyo neyanziza. Okay, abadde Desire Bulya kyemanyi tujja kumweyongezaamu olunaku olulala tekijja kuma ku lunaku lw'abakyaluka naye emizannyo abimanyi ate ayinza oba wagira anaabe enjovu tujja kunawo olunaku lujja kuba lwa nkyambeere bulungi mweraba.